Hello. Ai bati wali kwa mumutu omu. Bati wali oyo ni balinda. Obana balinda balumuka. Ali kuti omuliro. Obana abantu kunabo. Nabakumulala bali no waligawa sende. Kulaba gukwatide ddala ennyumba eri next ku offices za NUP Mayuge era ng'olaba nti abantu badde bakola bukubirire okulabika nga bataasa ku bintu ne badduka babijjeyo n'okuba nga bataasa offices za NUP zimu okuba nga zikwata nazo omuliro. Saawa eno sitoola kugamba nti omuliro guno guvudde ku ki oba gutandise gutya, naye nga mpola mpola tujja kubanga tubitegeera mu maaso awo yonna gye tulaga. Ate munnange bo bana NRM beeyongedde okweriisa enkuuli kwegamba obuvuyo mu kulonda kitulagira ddala nti gye tugenda mu maaso eyo kijja kuba kizibu nnyo, era we twogerera abawagizi ba NRM bayokyezza emmotoka endala nga nayo ya muna NRM nga we bali mu mbiranye mu primaries. Tulagawa era tugendawa kitulaga nti mu maaso eyo gye tulaga akalulu ke tugendamu bw'obanga bo nga bana NRM beerwanyisa okutuuka awo kubanga bookya amamotoka ate gwe opponent wolowooza ki ekigenda kubaawo bibi. Bibadde kasambya ebyenjogerako. Ate munnange nga tuvuddeko eyo ku kitebe kya NUP okusonda ssente ezijja kuba nga zituyambako mu kampeni kukyagendera ddala mu maaso era ng'abantu bajumbidde bajja mu bungi okuba nga beereetera kasente. Ate nno ekyenjawulo ekiriwo nti oleeta essente zino bakuwandiika munnange olina kuyingira ekitabo ekitukuvu kiraga nti munnange obaddewo nnyo era obadde memba omukukutivu era olina kyogasse ku struggle. Tuzituke baboyi atukimanyi nti okununula eggwanga kitukakatako ffe abaana ba Uganda ffena era manya nti bw'otunuulira ebikyamu nosirikireyo olidde mu nsi y'olukwe naffe abakulwanirako gwe nosirikira gy'oli obeera otusattaase jjukira nti ne bwe bubeera bumyunga bwakuŋŋanye engo bugitwala terinnya. No matter your age, no matter your sex, no matter your religion, no matter your tribe, whether educated or uneducated, it's a revelation for the generation. Let me this, whether you a doctor or a farmer, whether you a teacher or policeman, could have be a tax driver or a student, could have be a lawyer, could have be a soldier. We are fighting for freedom. Usituke baboy, temupoa baboy. We are fighting for freedom. Bana Uganda bali kumawanga. We are fighting for freedom. Abala baboda namwe mwebereremu. We are fighting for freedom. Yes man, like Martin Luther said, in the end, we remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Bakansala balese sente ba sofa. Zebagala. Buli omu aleeta zazaalina ku obusobozi. Soko mu madirisa. Nawe inezi. Mama mzee akola bite malizo naweyo. Kuteeka ku Ate nga byonna bigenda mu maaso bwe tutyo nga tuli mu kusonda ssente, abaana bagambye balabudde muwozi ne bamugamba nti bukyanga okola by'okola
ntumumanyi okujja ku kitebe ne mukyankalanya buli kimu kakutande mujje mutataganye musitule akabokisi kaffe mwe tusondera ssente nti mujja laba ab'ebyokwerinda mutera ogera ne mukyankalanya ku nuupu naye mbeegereje temuva akayumba kaffe ketusevingiramu ssente za kampeyini mutera ogera ne mukola efujjo ne mutwala engoye ne mutwala biki naye akayumba temugeza ne mukakwatako omwe muli amalwaliro gaffe muli enguudo zaffe muli amasomero gaffe amakampuni amafakitole mu mwaka akayumba kemulabyeko abantu kebasevingiramu ssente kampeyini eyo egenda okukyusa buli kimu so mbadde mbasaba temugeza ne mukola era temukola bagamba nti bulijjo Mpuuga ye asasula abantu bajje bamulabe ate bo abanakibiina kya NUP bo baleta ssente bo beesondera ate oliye anoonya abantu ate eno ku NUP yo abantu be basaba busabye nti bannange ddi tuleete ssente. Okusinziira ku kigenze maaso olwaleero abasajja batandise okuba amasimu kati omusajja amaanyi agajja bo basomba abantu ffe tusomba ssente baziwa abantu kubakuŋŋaanya ate ffe abantu baleeta ndeete naye bannayi njagala okulabula bannaffe ab'ebibiina ebirala mbwakina PPF simanya Panado simanya ADF simanya PFF bino ebintu NUP byekola bwe musalawo okubikoppa mugenda kugwira bwereere olira nze mbasaasidde kubanga ne bwe munaakwata kipande ne mukiteeka wali eri ku City Square mbakakasa muyinza obutavaawo yadde n'ekikumi bino ebintu bikolebwa ekibiina nga kiri ku maanyi g'abantu olira kati tukimanya ab'ebitiibwa mwatandise dde okukemeketerera emmeeme naye ffe tetulina kyakubakolera siffe abaabatuma okujja nga like muzannya emipiira egya Kimagwaya oyina okuteeba ate ne weetega owaayi woyina okuteeba ate ne weetega mwabeesiima nga temunnakola ffe tubakolere ki ffe tubakole kati bineeno boosiko munyiivu era oli amuliranidde essaawa ya leero ayinza omukubba oluyi aliranidde bosike essaawa ya leero obusungu bw'alina naye nga byebyo tusaba ab'ebitiibwa muleme kukoppa copyright esigala ya NUP bwe mugezaako oba mugwa ye ne mugwa oba mugwa ne mugwa sifa abaabaleeta sifa abaabaleeta oba mukemeketerera mmeeme oba enge etuukawa mwe mumanyi naye nga bannaye kambuuzeemu bannaye abatutwala akayumba nga mutaddewo kati tetuukajjuze nga ssente tezinnagwa tuyinza okajjuza ate enda zibeera zinaalagawa olaba kabuzi katuuse muhafu mu lunaku lumu olusookedde ddala anaye kanve waneeno sikubanga ow'ekitiibwa ayasa essimu ye anyway sigenda kusukawo byebyange mbagala nnyo sendowooza obiwulidde babagamba nti mujja kiwulira ate tubadde tukyaliyo ne zireeta omusajja mukulu Fred Kajubirumbuye ne security alert singa bulijjo yabaawo obutereevu kubanga abituwa kiri gy'oli wuliriza byakugamba oba bireke awo tuvuddewo kati eno security alert yebadde enkulu ennyo okusinzira ebadde endeese mpozi n'okubaza abantu abasonze mu nkola eyekiyeekera Museveni gyagala okuzza era nga agikolako dda wakuba nti tubadde tumusooka mu maaso ne tugyonoona eno security alert njagala egende mu bantu ba Busoga region eno security alert yammwe Nyandi Yosoferi akitegeddeko bulungi nnyo nti mu Busoga talina kyasobola kukwasaayo wabula n'akolagana abantu be abali mu security abagenda okukola emirimu gino wammanga bw'obanga oli mukulembeze wa National Platform mu bendobendo lya Busoga oli muwagizi ow'amaanyi mu Busoga oba oli candidate mu Busoga olina ekikwolekedde kyenjagala nkutegeeze ng'obudde bukyali era mukinogere eddagala kyekirwa kino nno kibadde kyakyama era njala kifumya ng'obudde bukyali Nyandi Yosoferi ne banne bategese okukola ebikolwa eby'obufere eby'obuyaaye nga bagezaako okusiga enziro abakulembeze ba National Platform saako n'abawagizi mu bitundu by'Obusoga babamale bakwate mu bikola bateeke mu court martial bavunaana emisango gy'okusangibwa n'ebimu ku bikozesebwa mu magye agenda kikola atya gwe munnange yenna omukulembeze omuwagizi saako ne candidate agenda okwesimba mu Busoga mubeere aware
nti waliwo enteekateeka namutayika Museveni gyagenda okukola nga bagenda kugenda mu maka gammwe kufo gye bimukolera oba mu nnimiro zaabwe oba mu kompawundi zammwe nga bagenda kuziikamu either masasi either uniform oba ekyokulwanyisa kyonna bakiteeke mu kompawundi yo ku mulimu gwo oba mu maka ago nga tomanyi then bajje ba raiding nga totegedde bazuulemu ebintu ebifaanaganyiza ku byamagye ekiddako bo bagenda kubakukulako musango gwa buyeekera kubanga bajja kuba batandikwaga nti Busoga bakizudde nti erimu obuyeekera nga mukyujjukira nti mu Buganda ne mu Kampala mukono wa Kiso bagamba nti olwedde mulimu abayeekera naye kigenza okuzuulibwa nga Nnyando Yoseferi yennyini n'ebitongole ebyokwerinda bateekawo okutiisatiisa abantu nga baagala kufuna musimbi okutokomoka okuva mu gavumenti nti ebyokwerinda si birungi. So mu Buganda bwetyo bwe twabakubye eddolera ne tubalaga nti ebyobuyeekera byabwe tetubimanyiiko era byakiyaaye kyebavudde baswala nabere bajjere boogera ekigambo kimu nti awo ebyokwerinda bennyini bali mu mivuyo egyo. Era mu kimanyi bulungi ne Muhoozi yajja n'agamba nti bagenda kulwanagana ne urban terrorism n'akyogera bulungi mwakala bulungi nnyo kati nakino kye bagenda okukola Busoga kati abo Busoga mwenna gye gadde bategeeza ng'oli mukulembeze oli muwagizi w'amaanyi oli candidate ekikolwa ky'okubatega emmundu ebyokulwanyisa oba ebyembalo mu kompawundi zammwe mu maka gammwe oba ku mirimu gye mukolera ne mu mmotoka zammwe genda mu maaso babe nga bateekako emisango gy'okulya mu nsolukwe oba egy'okusangibwa n'ebikolwa ebyamagye mu bumenyi bw'amateeka basibe. Kino nno kibadde kyakyama bagenda tandika okukikola. Yensonga lwaki nziza olwaleero lwe Mande nkoleka vidiyo kano nkabatere mukategeere ki Museveni kya planninga eri mmwe. So njagadde bategeeza nga obudde bukyali mubeeraawo abantu b'e Busoga abantu b'omu Mambuka n'abantu b'omu Buganda bagenda bikola naye mu Buganda twabigaana era ensonga lwaki mulaba nti bbomu ze batega ebbiri ey'Okukalerwe saako n'ey'eMunyonyo twazikubamudde ebituli ne tuzisaanyaawo ekyo kyo ne bakivaako kati bapulaninga by'irala nnyo bagenda okukola. N'olw'ensonga eyo mutegeere bulungi nnyo abantu b'Ebusoga ku security alert naddala abakulembeze mwewale nnyo abantu bemutamanyi basindisemu abantu bangi nnyo security alert njimaze nga tuvuddeko era nga tweyongerayo munnange ensonga za Don Chris zo zeeyongedde omwana mulenzi Tamale Mirundi Junior alina obubaka bwamuwadde era nga kopamu kimu bibiri nti munnange muyinza okuba nga muyina oba obutakwatagana naye oluusi waliwo information ng'eyamba. So ze kyabadde nsubira muganda wange Don Chris era ngenda kwogera naye okuvuma okuwemula n'okwekwasa nti waliwo abamulwanisa ebyasooka abiveeko because that talk buli omu ajogera ng'ebintu tebitambula ki bulungi naye webadde bitambula obulungi wabaddewo era abakulwanisa. I think we should tackle the problem head on. Why? Ayinza okuba mu kampani abakozi be yali akozesa baali tebatuukiridde na mutindo kukwata nakola services bweziti ez'okutwala abantu ebweru nga kiza okuba tekiri ku Don Chris although party era tulina omumunenya because ennyini ki company because the people abavuddeyo ogamba nti basasula ne batagenda it's not one person or two person or three person. The best way to manage a crisis is to bring these people obawulirize professionally or a solution. That's how management operates. You cannot offer a solution ku social media. Amawulire tegawa solution. Wabula gwongera kwonoona. Gasajjula busajjuzi embeera. When these people are claiming that they paid their money, kati tulina okwebuuza, do they have receipts that they paid? Okay? Is their concern genuine? It might be genuine because bagenze ku police neyagala atokwata Don Chris. That means there's a complaint. They've complained because the moment they make an warrant of arrest towards the person, there must be a substantial complaint somewhere. Okay? Kati ate Don Chris ate ekyobutagenda ku police nakyo kireeta questions gyali. Why do you run away from law? Aye criminal. Lwaki odduka? Ndowooza obiwulidde era ebitambula munnange bagamba nti embuulire etefa yonna. Ate era nga tukyali ku nsonga zezimu ez'omukulu Don Chris. Wabula Don Chris yonna akoze amawulire. Omanyi mu Uganda
okola akantu kati niwe kati ne kakufuukira akabasa. Kati Don Chris bagenze ne bajjayo n'obufaananyi n'obuvidiyo obukadde ng'ali kubanoonya era mu vidiyo obwo ne batulaga ng'azudde omubeezi era munnange buli kimu abaana bakireese. Eno gye bayita power of social media. Kakati wano eno Generations alina kyamugamba. Chris Don nina ekirowoozo ekigamba nti mwaba abantu bewaffera abo abantu bewabbako ssente waliwo abantu abaakutambulira bakuswazi weeswazi mu maaso g'abannayuganda abaakuwanika mwe weewanikira mu maaso g'ababloggers ba youtubers ba tiktokers. Don Chris onsonyi okuyita Chris Don nga ntandika kubanga eryo erinnya terikusaana. Sirabangayo omufere musiru, omufere atatoola, omufere atayiga nga ggwe. Don Chris ekintu kino enkwata gye wakikuttemu olinga agamba nti wafuna damage ku bwongo ne batwala obwongo obwo ne babulongoosa ne babuzaamu n'oddamu n'ofuna damage ng'ate eno damage gy'olina kati tebasobola kugirongoosa. Don Chris oswazizza abasajja abaali bavuddyo ne bagamba nti tulina ssente oli kasiru nnyo. Nsaba kunsonyiwa nze ne bannanga abagenda okukozesa ekyo ekigambo nti oli kasiru kitegeeza tolina magezi. Tusonyiwe kubanga oyinza okunyiga n'otuvumira emyezi emirala ng'ena singa osobola okugiyitako nga tebakukutte kubanga bakunoonya mu seffuliya wansi w'ekitanda mu fridge everywhere. Don Chris wayolesezza obusiru obunaku obutategeera obw'ekika ekyawaggulu. Totunuulidde ku long term wabadde ku short term. Obbe bannayuganda weeyagala ogende kyoga nti obulamu bw'obukomye. Okumanya totegeera ate tewasoma wagenze mu nsi gye wagenzeemu obeera ku live oteekayo videos olina wabweru. Kati kankusomeseyo embeera ng'eno bw'etuukawo osirika n'osooka weemululamuko ng'omusota n'osirika. Bw'omaliriza okusirika n'omakinga sure nti bw'oba waakubeera mu nnyumba kubanga ensi mw'oli si nti ogenda kukola. Tewagenze kukola wagenze kwekweka. Weekwese eki nga buli ssaawa obeera ku live. Gw'olowooza nga baakwetaaza okukunoonya kati nga balina obudde bwabwe. Don Chris osobola okumala ennaku 2 nga tebannakukwata. Omanyi kye bayita Interpol. Omanyi kye kitegeeza. Nange okumanya Don Chris singa baagala kukukwata bakukwata nti nange gye naali wano ku ssaawa eno nga bagenda tunoonya Don Chris katugeze ogambye nti sina ogambye ogamba bugambi poliisi nti waliwo n'omusajja mwamulabyeko bamunoonya e Uganda mufere ayinza okujja wano n'afeera abantu ba wano ne wabaawo omulala ali e Sweden n'akimaliza si nti ogenze UK oba Sweden oba US kitegeeza nti bali mu kusuula bakira atya enkesi. Tuyinza okuba nga oli Kenya naye nga abe Sweden babagambye tono bwe mumulabako tewasoma. Wano ndudde mbagamba nti obutasoma bugenda patawaanya. Ana atabalaba namukyusa amamotoka. Ono nno Don Chris ono gwe mulaba we yavudde waliwo abafere abasukka mu 8 eryaggulire n'akalifuna video eddako. Ekintu kino kirinako video zange 4 oba muyomba oba mulwana nesikiwa nti kati akyabawa ssente kuba kati naye alina okwetegekera obulamu obujja. Ku myaka gye emito ofuuse oliawo ofuuse kitagasa. Ku myaka gye emito otandise okuliira ku nsiko. Nze mbeera ku ensira e Uganda nenkola ekibonerezo kyange. Chris Don amazima gali nti waswadde ate okyaswala. Era abo n'abakugamba mbu simanyi lekerawo tobikola biki togenda kulekerawo kubanga olayika wali yakutambulidde. Waliwo ekikukozesa ebintu by'okola oswale wenna oyimirira ne mu kamera nga mutuufu olabya ddala si yeggwe.
si musajja eyayimirirako n'avuga Range Rover n'anyumiza bannayuganda essente ne yeewaana ne yeeraga. Yes, tuli ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tuva.